baddereva n'abaddukanya takisi mu ggwanga bali ku Obunkenke oluvannyuma lw'ekiragiro kya Minisita by'entambula Fred Byamukama kirangidde ku Lwokuna ku kikwekweto Koowenja egy'okulira takisi zonna ziganyegenya okwetoolola eggwanga kubanga emmotoka zikaddiye yingini zikaddiye okusiira ku Byamukama ebikwekweto bino bitandika ku bbalaza ya wiiki ejjira bakwataganye edda n'ebyokwerinda okulaba nga takisi zonna eziri mu mbeera embi zikwatibwa. Mmotoka zino tuziyimirizza okutandika n'olunaku lwa Mande eri kudda mmotoka zino okutambula. Wetwogerera bangi ku baddereva naddala abo balina emmotoka enkadde bali ku Bunkenke wakati mu kwewunaganya ku ngeri bagenda okuvuunuka embeera eno. Bano okuli Ben Kayemba, Musa Kanyi n'abalala bagamba nti boolekedde akaseera akazibu kuba abasinga emmotoka zino wadde ziganyegenya naye maama ye taata gye balinga okuzikwata kigenda kubakosa ng'abantu. Mbadde nsaba gavumenti ekiyimiriza, nsaba nsabe sigiragira olw'obulumi bwe tuyina. Erisa abantu nga kikumwaga kondakita driver guide enkadde yebezawo omuntu ddala Kampala wano toza gisingana busi yange egenzi. Bagamba nti wadde emmotoka zino ziri mu mbeera mbi bangi baziteeka mu looni ng'adde basasula mpolampola era boolekedde okuggalirwa. Ekisooka banka zaatuwola ssente tuvuga bwe tuzaayo bwe tumalayo looni emmotoka ne tugikola n'eryoka etereera naye looni tetunnazimalayo. Emmotoka zino zola ziri ku looni z'abo abantu bewola newole babawola ssente ne bagenda bewole emmotoka ne babongererako otegedde ssebo kati emmotoka z'enkadde zo teziyinza kuggwamu. Abala okuli Daniel Waso bategeeza nti ebyokwata emmotoka zino bwe kiteetaagisa budde buno olw'embeera y'ebyenfuna etali nnungi nga basabye babaweeyo akaseera basobole okuzikola mpolampola. Tusaba atuwa obudde tukole emmotoka era nga bwe tubadde tutambula mu sisitimu kuba emmotoka enkadde oba ekaddiye ekolebwa oba mipiira giweddeko oba ndeewomeza tuseera tukola mpolampola tuteekamu mpola nga bwe tutambula mu sisitimu. Abamu bagamba nti baagala okuddaabiriza emmotoka zino wabula balemereddwa olw'obutaba na ssente ez'obulu era basonze ku birala ebalemesa okuzikola omuli n'enguudo. Nze nsula nakawuka kasenge nateete wonna toyinza kugoba mmotoka nkadde ng'emakubo tonnagakola. Buli kkubo lyolaba binnya byerere n'oba oyingira mu kibuga lwakuba kati banaso gakola. Zinange nzikiriziganya nti emmotoka tuyina enkadde tuyina naki n'empya naye tubuuza zivudde ku kyokukaddiwa. Ekisooka n'emisolo mingi ku mmotoka ezoolaba ezo, omupiira tegukyagulika, amakubo ga binnya, sepulingi zisiba zikutuka. Wa traffic anyunyunta emmotoka eno n'owa State Council netuuka okubeera nti omugagga tasobola oba nannyini mmotoka tasobola na kufuna ssente zikola ki zitereeza mu mbeera entuufu. Mu kino bwanjagidde Minisita Byamukama okubakwatiddwa ekisabo ngeri y'okukadde basobole okwetereeza ne beeyama okuzikola okulaba nga zituukana n'emmotoka empya. Oba ennaku nga nkaaga oba mwaka tutereeze emmotoka mpolampola kuba mugala gitogendayo olunaku lumu. Ogigolola ogizza ku mulembe oga nti emmotoka yetaaga miliyoni 4 amasoko mugala nonya ssente mu banka mwaka okujja emmotoka twagala ng'ekoze eki. Atuddiremu nga Kabaka bwe yaddira amagulu amatono okwambala empale ennyimpi. Tusaba atwongereyo ebbanga bwe tugenda nga tukola mpola emmotoka tukubiriza. Muhammad Kawoyo omwogezi wa paaka ya Usafi agamba nti n'oboolekedde akaseera akazibu ddala ne baddereva nga basibye buteetatala kuggya emmotoka zino ku bbalaza ziri mu mbeera embi ku nguudo waakiri bazireka awaka. Olunaku lwa Mande bw'olabanga emmotoka yo si nnungi togijja mu parking bwe tunaasalira amagezi amalala okulaba nga emmotoka zikolebwa. Mu kiseera kino olunaku lwa bbalaza buli mwalo lulinzinga mbaga okulaba lunaatambula. Disandi Mutyaba yakusakidde ggwe ku lwa Bukedde TV.